weesibe bbiri. Boba mbaliza nnyo mu kiso kyaffe kino ekyokusatu kya puroguramu weesibe bbiri. Weesibe bbiri no tubagamba mu kisanja kino oba buli w'obeera si kutunuulira gavumenti yokka ne naffe ng'abantu bannansi kigwanidde okwesiba ebbiri mu byobulamu, ebyenjigiriza, ebyokwerinda nga tinajje bwakutegeezezza tolinda kulowooza nti amagye gagenda okukuuma n'ewakaawo mu nju. Tukugambye nti weesibe ebbiri mu byobulamu, ebyenfuna n'ensonga endala zonna. Nkyali Lieutenant General Proscovia Nalweiso. Lieutenant General, bannansi waliwo aboogera era betuwulira baga nti kiyinza okuba National Resistance Movement ne minisita omu yakyogera oluvannyuma lw'okukubwa akalulu n'atutegeeza nti kyandibanga ekituwanguza akalulu mu bitundu ebimu twandibanga tuluddewo. Lieutenant General, ddala kituufu muluddewo mu bukulembeze. Nze ate neewuunya nnyo oluvannyuma lw'okumukuba akalulu n'aga nti ekimukubiza lwakuba aluddewo naye ng'ate okugenda okuddayo okwesimbawo era yali amanyi nti aluddewo. Kyo kituufu kubanga twawamba 86 kati tuli mu 2021. Waliwo ekizibu kyendaba ekituufu okulwawo weekuli naye omanyi bw'obanga olina abaana 10 oyinza okutunula mu baana abo 10 n'onoonyamu ani agenda okutwala va ku bintu naye eggwanga kiyinza okuleetera okubeera kubanga nze ndabye nnyo akalulu kano buli kalulu ke tubeeramu wabeerawo okwewerera abantu okwewerera abantu bannayuganda tujja bakola bwe tuti ebintu bwe bityo nze ndowooza senga wajjawo calmness abantu ne balekera okwewerera bannaabwe abantu ne baleeta kubanga kati waliwo okwesimbawo oba gwali mwaka kisi kyajuga omwaka gwalimu Sebaana Kizito gwali 26 Sebaana Kizito then Sebaana Kizito yajjango wa DP Miriam Obote nga amaze okufiirwa bawe era ndoza yajja n'ekifu bakiyita bakifundikwa bannamwandu kye beesiba yajja nakyo okunoonya akalulu. Besigye bwe twamala akalulu kabbiri gumu n'adduka bagamba yagendera mu busuuti n'agenda e South Africa. Akalulu nga kagenda okuddamu n'akomawo ne bamwaniriza n'ekitiibwa eky'amaanyi ennyo n'ayingira eggwanga n'agenda mu kalulu n'afuna abagoberezi. Kwaliko ani oba omulala kakati nze sigaana naye kakati abantu abo bonna nga bwe wali obalaba ani gwe wandirowoozezza nti kwabo Sebaana Miriam Obote Besigye yadduka mu ggwanga lye n'agenda okulaga abantu nti mu Uganda bamunoonya baagala kumutta oba kukola ki naye nga oluusi ekyamutwala nze kyemmanyiko ng'owa security bamulimba Kongo nti bamaze okuteekateeka agenda akulembere olutalo okujja okuwamba n'atuuka eyo nga kasente konna ke yateekayo baakalya nga terina magye n'agenda e South Africa. Kati bw'oba otunudde nga ddala oli mugoberezi era oyagala eggwanga lyo litambula ogenda mu maaso kwabo bonna senga Pulezidenti Museveni bamuwangula oba senga teyajja ani yandikulembedde eggwanga lino. Kati nze ndowooza n'omuzannyo ogwo guveewo ogw'abantu okulimbalimba ng'ate ono omuntu gwe baagala katugamba owa pate y'NRM naye ne bavaayo ne beefuula nga abavuganya kubanga nze kyendowooza omuntu bw'obanga odduse mu ggwanga lyo n'ogenda n'okomawo kati ndowoozaamu nti ekyo kyekireese obuzibu nze ku lwange kubanga ne ku luno nze ku lwange nze ndaba kyabadde kya buswavu nnyo ku luno kyabadde kya buswavu nnyo abantu be twaleese okwesimba ku General Museveni. Nze bwe ndowooza bannayuganda tebabadde serious
bansonyi okwogera bwenti siro nze bwe ndowooza oba tunenye kakiko ka byakulonda akabasunsula nga kiko k'ebyokulonda nga bantu bagenda ne banoonya emikono Katumba oyo yanoonya Nanse yanoonya abo bonna bagenda ne bafuna emikono gyebakkiriza okujja okwesimbawo sinenya kubanga nange olaba atudde wano olunaku lumu nenvaayo nti nzize kwesimbawo ampa ebbeetu ng'empapula bwe mba mbirina naye bwe mba sibirina sijja naye eriyo n'abajja ng'akimanyire ddala nti tabirina kati nze ndowooza nti waliwo obunafu mubajja okuvuganya President Yoweri Kaguta Museveni waliwo obunafu tebannaba kufuna pulaani gye bagenda okukolera bannayuganda tofubutuka bufuutusi nze sirooza nti osobola okufubutuka wano n'ogenda okukyala ew'omuwala gye bamuzaala nga toyogerangako naye gwe n'okera bukezi n'ogamba nti nalaba omuwala omulungi nze kati n'otandika okubuuliriza ne bakugamba nti bamuzaala mukono ewa General Resod gwe nojja n'okonkona n'ogamba nti oze okukyala ekyo nze ndaba kiba tekikola waliwo obuzibu abantu bajja kunnenya bigambo byenjogedde era bansonyiwe naye eyo ndowooza yange ate si ndowooza ya Delta TV naye yange nze nganze ow'emyaka 66 ndaba nti waliwo obuzibu bw'okutegeera ani agenda okukwata eggwanga lino kubanga fe abamu ku balwanyi otunula n'olaba omuntu agenda okuleeta ekizibu kubanga waliwo Libya bwe abaali baagala okugyawo Gaddafi bakola endagaano n'ensi emu nti bagiwadde amafuta emyaka 3 oba 5 50 years tikubanga oyagala kugyawo Gaddafi kati nga tebakimanyi nti amafuta gano ge gayimirizaawo Libya ng'ensi ne bagagaba kati na wano tomanya tuyinza okufuna omuntu kubanga wano tulina ebyobugagga bingi n'agamba nti nze nsazeewo okubawa kino naye mutuggirewo omwo kati nze ndowoozaamu nti abantu bannayuganda tulina okutuula okunoonya era nze Mukama nsonyiwe tolaba omwana oyo Bobi Wine mutabani wange era mukwano gwange nnyo mumanyi kubanga mumanyi nnyo mu by'okuyimba nina kyemuwagiramu mu kuyimba kwe n'ennyimba zempagira waliwo ennyimba ezinyumira waliwo olimba lwe bayimba ne Bugembe weziri waliwo Kiwaani ezo zonna endala sizimanyi mwagala nnyo mu ebyo naye omuntu akuze abadde mu ggwanga lino n'atunulira n'ebyemabega omusekeredde nawe Lieutenant General kwegamba n'ovaayo n'olaga amaanyi obuwagizi owagira mutabani wange omukwasa eggwanga newankubadde waliwo omanyi bwe bati bawagira Amin ne baga nti oyo emyaka 2 tujja kuba tumugyeko yafuuka 8 naye ekyali wano tewali akimanyi naye omuntu bw'ogamba nti katuleete ono ye tujja kusobola okumunyeenya mangu ku speed tekisoboka va ku gavumenti va ku kukwata omuntu n'omukwasa amagye n'ogamba nti commander in chief yoyo so General President Yoweri Kaguta Museveni bakwakyaji nena yafukibwako amafuta abamwe boogera teyafubikibwako mafuta naye tulina obuzibu fenga abantu abakola naye abakoze naye okuva 86 tulemeddwa omuyiga kwegamba abantu abali ebweru okusobola okutegeera nti ono akoze naye emyaka 6 emyaka 2 olaba simwogeretwa muzeeyi yakola naye emyaka 9 ng'atambula naye mu nnyonyi oyo nnyonyi presidential jet n'avaamu nga tayize Mukama nsonyiwe muwe ekitiibwa kye naye yagivaamu Lieutenant General yali mu nsiko twawulira era ne kati bamu era babitunyumiza bakadde baffe ekifo ekya master plan y'emyaka 5 NRM stop kati NRM okulemera eggwanga lino myaka 50 master plan eri kuwaweebwa bitulaba kalinza okubanga omanyi ekyo nkigeraageranya ng'oli yagamba nti bali mu Kasaka ndagano eyo Kasaka ekyo bwe nkigeraageranya kubanga meeting sigibera naliko omukulu
mu nsiko eyo kubanga nali nkulira abakyala bonna ab'amagye era ekyo kiba kitegeeza na meeting nyingi ze nabeeramu era okumanya nti naliko omukulu ne we twayingira Kampala ffe be bamu ku bantu be bayita okujja okulonda president mu Lubiri ebyaliyo nkyabijjukira bulungi. Ekigambo ekyo nze sikiwulirangako era eyo meeting sigibeerangamu era sigenda gibeeramu ne banagireeta kati sikimanyi oba kyaliriddawa sikimanyi ebintu ebyayogerwako manyi birala nnyo ate n'okuva ne mu Lubiri awo katono twekubirawo ebikonde ng'omuntu gwe twali twagala agezaako okugaana era speed abantu tebakimanya naye speed yatujja mu Lubiri obudde bwali buyise kubanga constitution yali erina kyegamba naye nga omuntu gwe tukaka okubeera president yange naye bwe twamukkirizisa twamujja mu Lubiri okusobola emisinde emiyitirivu okusobola okumuleeta okulayira ku parliament. Nze ekyo ekigambo sikimanyi eky'emyaka 5 naye njagala kwebaza President Museveni nti wadde mubi wadde aluddewo naye agezezzaako okulembera nga tafuze naye ng'akulembera ate agezezzaako okwogera na buli muntu teri amuvuganya gw'atayogeranga naye taliyo teri amuvuganya gw'atayogeranga naye oba ku ssimu oba okumusinkana. Kati njagala kumwebaza ekyo Katonda kyeyamuwa ekyokwogera njagala kumwebaza alina kyakoze naye ekintu ekyo eky'emyaka 5 sikimanyi bannayuganda be balina master plan bannayuganda be bagirina so si abantu abaali mu nsiko era nzijukira nti obwakabaka waliwo abantu baali bangi nnyo nga basaba obwakabaka budde ayogerere eyo gye twali n'agamba nti nedda fe abali eno tuli batono tumale okutuuka mu abantu beesalirewo ku bwakabaka era kyekyakolerwa. Lieutenant General, sijjukira mwaka naye ebigambo bino President Museveni yabyogera era simanyi oba okyakkiriziganya nabyo yatugamba ne mu sowing the mustard seed akatabo ke k'ensoma ennyo yategeeza nti ekimu ekitawaanya Africa be bakulembeze b'ensi ezimu okweremeza mu bukulembeze simanyi wa statement era ekyo sikiwakanya yakyogera naye ekigambo kyanayogedde nti hali enakubidi yali alowooza wali omukulembeze wano bambi yatugendako yali meeya bwe yali anoonya akalulu yagamba nti abantu mwenna njagala obategeeza buli muntu bw'anaabanga nnyo kajja kuddangayo n'akaveera naye bwe yatuuka mu bukulembeze nga tekisoboka kubanga yali alowooza nti ye yajja okuba n'obuyinza naye yali ajja mu gavumenti ogisanga ne bajeti yaayo ng'eyakaveera teriiko. Kati ne Pulezidenti Museveni ekintu ekyo yakyogera ng'alowooza yali alowooza nti bw'oleeta wano obukulembeze nti ojja kusanga abantu nga bangu era nga bategeera by'oyogera era nga bajja kukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe naye bw'otuuka wano n'olaba ng'embeera si yeeyo osobola okukyusa kubanga bw'oba olumirirwa nnyo abantu obeera n'enjawulo n'omuntu atalumirirwa abantu abeera n'enjawulo. Ndowoozamu nti nno kyekyo naye nga kyo kituufu yakyogera naye nkugambye nti okyogera ng'olowooza nti gy'ogenda wangu naye nza okutuukayo nga si wangu. Ababyogera nti kyandibanga yatuuka n'akyuka obwagazi ne bumuyitirira ekivaamu abamu ne baga nti ate oba kweyagaliza ennyo n'omululu era nakyo mpulira bakyogera waliwo n'abakulembeze abamu juzi nabadde mpulira ku yidi oba ku yidi nga bawa obubaka ng'agamba abantu abaagala okwekusa bokka abantu simanyi bitya nkiwulira nga bakyogera naye fe okusinziira ffe ababadde kubanga nze najja 2021 21 okujja okubeera seconded wano ebbanga lyemmaze wano najja siina nvi naye ndoza ku myaka 66 envi oba ozirina tewali tulo
obudde bwa wano bukya ku ssaawa emu ey'akawungeezi bo buba bukedde, caayi aba atambula kaawa mpaka ku makya ssaawa 11. Kati bwe kuba nga kwekusa kwokka ne meeting zentuddemu meeting zentuddemu wano ng'omukulembeze atudde n'omuntu katugambe opposition oba owaki ng'atudde naye boogera okuva ku ssaawa 4 mpaka ssaawa 11 nga bukya, namugamba kino kiri bwe kiti, kino kiteekwa kubeera bwe kiti. Bwe kuba kwekusa kwokka nze ate okwo mba sikusobola, nti owoomeddwa osula otunula, owoomeddwa buli kyalo kya mu Uganda okimanyi, kubanga President Museveni asobola okulagirira mu kibi nti omanyi bw'ova ewa gundi n'oweta n'okwata ekkubo lino then noyita nze lumu yantumako okumukiikirira mu Lumbe awo Emitiyana. Naye Emitiyana awo maama wange yafumbirwawo okwawo nga ku kigo eky'Abakatuliki, nengendayo okuwummula, nengendangayo okumulaba nga nzanyira awo, naye nga President andagirira awo wennyini. Nemugamba muzeeyi omuntu nga simutegedaga nti olaba hamps ezo naye ze hamps z'Emitiyana sizibalanga ng'oyingira Mitiyana town. Naye muzeeyi yangamba nti nze kankulagirira omanyi mmwe temumanyi Buganda yammwe, olaba hamps genda obuke hamps esooka obuke ey'okubiri awo ojja okulaba ekkubo erikyamali kugusewo oyo muzeeyi. Muzeeyi gwe nali ngenda okumukigira teyali musawo wa kinnansi nti President yagendayo bamuwa eddagala erimukuumira mu buyinza. Kati ayina enjawulo kakati okwekusa kuno nze kubanga kwegamba ebbanga lyemaze wano Uganda, nze najja wano nga neevuga era Uganda eno nenjitambula yonna tewali wesituukanga, naye ng'oyo omukulembeze yagendayo nga nze nevuga ngendayo nga advance bitya tewali watatuuse. Nze lumu yantumako twali Kalamoja n'agamba enkya njagala kugenda ku border eya Kenya ne Uganda. Kati bwe twatuukayo nga tugenze nga first advance netuuka ne tusanga omugga munene nnyo nga guyira we twakoma. Netukomawo nze nendeeta amawulire nemugamba muzeeyi yeri tosobola gendayo kubanga waliyo omugga, emmotoka tezisomokawo, weetagisa nga bamaze okukolawo bridge oba nga waliwo amaato, naye neryato ndaba lyali terisobola. Kati muzeeyi naga okay, nongamba kyotegeeza mu Uganda wano waliwo omukulembeze President watasobola kutuuka. Nemugamba wali tewasoboka. Netwebaka saa 8 ogw'ekiro nibanga nti muzeeyi agambye agenda ku boda. Ningamba agenda ku boda agenda kuyitawo. Netusimbula okuva emololinga wetusula netugenda baba eri bayitayo kakatiikiro babitya eyo ku boda. Netuuka ku mugga zininga nti kina mawulire genawadde kimaze tajja kugenda kuyitawo. Netuuka ku mugga n'atumya gambutusize, n'atumya effumu lye, n'atumya emmundu ye SMG, n'ajambala n'akwata effumu ndi awo kumpi. Nenga nti amazzi gagenda okututwala ku President ono batunayogera ki. President n'ayingira omugga omugundi n'aguyingira gambutisizo nzigendamu amazzi n'aguyingira n'asomoka. Kakati nze nengamba kakati ye asomose, kakati nze ebiseera ebyo nali ndowooza lifuna nti kano kati nze ngenda kwogera nti natuuse ku mugga munange engoye nenzikubanga amazzi gaali gankomanga muno nenguyingira netugusomoka netugenda ku boda. Nagamba olabye naye ng'okuva ku mugga okutuuka gye twali tulaga ng'olinnya amayinja kilomita 5 nze natuukayo ng'omunnyo gwonna gwe nali mu buto gumpweddemu. Kati bwe kibanga kwe buwoomu obwa konvoyi naye nga oyo ali mu konvoyi asobola okutambula n'atambula ne kilomita 2 ku bigere, nze kati sizisobola nga ayina kyanoonya. Lumu yagenda mu nsi ki lwe batta
lwe batta abasiraamu waliwo okutta abasiraamu naye waliwo lwe batta LC3 kati naye nga bamuttira kumpi ne police station kati president yali mu nsi kyoba kino n'atutumayo ne tugendayo teyatugamba nti agenda kujja n'ava mu nsi eyo n'alandinga Entebbe n'alinya helicopter n'alandinga awantu n'avuga n'ajja ne batugamba president aze agenda kutuuka n'atuuka we battira oyo omuntu n'alambula n'owa police oba regional police commander oba ne DPC n'amubuuza naye poliisi teyawulidde abapoliisi ne bamugamba tebawulidde masasi n'abuuza poliisi eyida nti eri wali n'atambula okuva wano genda ku poliisi n'atuula katebe aka poliisi n'atandika okubuuza ebibuuzo kati bwe kuba nga buwoomu nga tayagala bannayuganda bano naye nga buwoomu bwa Ntebbe nze eyo sigisobola obuwoomu bubaako we bunkomya naye ekibi nnyo okulwawo naye kirungi nti alumirirwa nnyo bannayuganda okusinga nze emirundi 100 ekyo kyemwebazaako kino ekibuzo kasita wano twagaddewo kirungi nnyo presidenti akalulu bwe kaggwa yatutegeeza akalulu ki 221 nti Buganda engeri yasalawo ddala kituufu yayolesezza obusosoze kankikubuuza kino yakyogera ekololo yakyogera nnaku z'omwezi 16 omwezi ogwa January n'ategeeza nti mu kalulu kano yali lwakitula actually nga wadresi ye yakamala okulangirirwa kakiiko k'ebyokulonda n'atutegeeza olw'eggulu olwo lwakwasaaza alinga 2-3 ategeeza nti Buganda yayolesezza obusosoze engeri gye yalonzeemu yalonda mutabani wo Kyagulanyi Ssentamu Robert aga akalulu kano kabadde keetobeseemu obusosoze oba naawe akalulu kayinza okuba ekyo oyinza okukirowooza nga President Museveni bw'akirowooza oyinza okukitwala naye n'ekirala kiyinza okuba nga ekyo kyajja okusinziira ku bulimba omanyi Buganda erina radios nze sizimanyi naye mujje mugende munoonyereze erina radios meka Buganda ate buli radio eyogera emu eyinza okuba nga ebika nze bagambika emirundi mingi ebika General Lweyiso ate ng'endala egamba tannafa ze radio eziri mu Buganda kati Buganda erina ekizibu ekya radio ezo era kuliko abazikolako bavubuka abasinga obungi ate abavubuka babalimba nnyo nze namuwala wange alina gyakolera eyo yali aŋŋamba nti munnange ekyo bwe tuba twogera n'ogamba nti nina kapolotike nalabye ngenda kagula abaana babeera batuga nti mu Uganda empya polotisi yakugula kati ebintu bwe bito kubanga waliwo ne MP omu yakuba laalo okumpi newange n'agamba abavubuka n'agamba gana amaka nga bawadde agange ate nga siga gavumenti then emmotoka oba ogivuga abantu ne bagamba nti eyo yange eri yange kwegamba waliwo ebintu bingi nnyo nze sirowooza nti bukyayi waliwo ekintu ekyalimbibwa abantu mu Uganda empya nze ndowooza kikyaleeta obuzibu ng'ogyeko ekigambo ky'obusosoze abantu bayinza tutandikira mu kitundu kino ekitaka tukole ku nsimbi bwe tukomawo lieutenant general wagenda okutandika eddala kituufu regions ezimu okusinga ddala Buganda zayolesa obusosoze mu kalulu kano oba waliwo ebirala bitula mu kitundu ekisembayo tujja nakuba toki mu kisanja ekya securing your future. kuwesibe bbiri obaniriza nnyo ate mu kitundu kyaffe ekisembayo kya programu esibe bbiri tukyalina lieutenant general Proscovia Nalweyiso olwonno awa endowooza ze ng'era munnauganda bwali kuba ssemateeka era emuwa eddembe eryo
yatali mu byabufuzi naye bwe tumukyalirako okuwa endowooza ze semateeka emwebbeetu era wetuyisaawo ensonga enkulu gye twagala okusosowaza mu kitundu kino waliwo etulese mu kitundu ekyokusatu nga tugenda mukummulako ensonga ya pulezidenti we yali ayogerako eri eggwanga oluvannyuma lw'okulangirirwa nga pulezidenti eyawangula banna abalala 10 yes yavaayo n'atutegeeza nti akalulu kano Buganda eyolesezzaamu obusosoze zimu ku regions ze bataasobodde okuddamu kuwangula mu kisaanyi kino mugasseeko ne Busoga abaffe Lieutenant General ye yabigaba ati abadde akyanyonnyola ne musala ekirimi Lieutenant General tugende mu maaso ku nsonga gye mbadde kugamba nti Buganda ekizibu kyerina radio ne TV mikutu gy'amawulire ate nga gikirizibwa omuntu akirizibwa okukyala n'ayogera ekintu kyonna ekyobulimba era nze nali sikimanyi nti kubanga ffe twajja tetumanyi kulimba naye nze nali sikimanyi nti omuntu osobola okutuula n'olimba ekintu kyonna n'ogamba nalweiso namusanze ng'akola bwati ne bwati abantu ne bakikiriza nze omuntu bantu bagenda ku radio ne bagamba Kampala road yonna yange abantu bakikiriza waliwo omuntu yagenda ku radio n'agamba Nairobi nayo street nambanga yange abantu bakikiriza waliwo omuntu yakubanga ku radio ne ku TV n'agamba nina emiti mayiro bameka eyo bana Kasongola nti natwala n'abasirikale bali eyo bakuuma emiti bakuba abantu ne mbagamba nti nze emiti njikuwadde oyo yakubanga esimu ne mugamba emiti njikuwadde tandika n'okusala kugibanga jange nze njikuwadde era bwe baba bakwata bagambe General Race yakoze iki yajimpadde abantu bagamba nina ettaka nze ne mbagamba nze sezizikangako ate nja kufanga sezizise kyapa n'akakiiko kano bampita mu kakiiko bamugemereire nabagamba nze ekyapa sikyagala ekyapa kya Uganda bakikyusa ekiro ku 8 ogw'ekiro nti landi bagita land office yakikyusizza n'osanga ekyapa kimu kiriko abantu 8 nze ekyapa sikyagala ndi wa kibanja nze General Nalweiso ne wembeera ndi wa kibanja ne wennimira ndi wa kibanja era ne mbagamba akakiiko kabamugemere ne mbaganze ndi musanifu okuba myaka 66 ndi wa kibanja kitange yandikaawo jjajjange yandikaawo kati ontwalawo ekyapa nkyagazaki kubanga ekiseera kijja kutuuka nga nalina ekyapa tekirina mugaso nze bwendaba wano kati sebo kozi obadde ombuuziza ki ekyobusosoze mu Buganda kiyinza okuba nakyo kyalimu eddiini ne Buganda nti n'Omuganda naye akulembereko kiyinza okuba kyalimu naye nkugambye ekya radio zino ne TV then n'abajja abeesimbawo olulimi lwe bakozesa era nze nali ngamba lumu ne ngamba nti ekigambo kino twebereremu twakikomya mu Buganda tetwakivuunulira bantu balala okuva ku booda eza Buganda osanga bandi bawadde ki akalulu naye ekigambo twebereremu kyasigala wano then nakana akantu k'okwekalakaasa ne bagamba abantu abavubuka bo tebamanya bambi ne bakomyawo biri ebyekayo nga tambula ng'Omuganda semanyi yogera ngani bayimiriza minisita wa landi oba wa Kampala mbwababulira ono mukyala wa mutabani w'Obote minisita Amongi nti ababulira omuziro gwa Bobi Wine kati ebyo byavaayo ne bireetera abantu abalala okulowooza nti wano waliwo ekintu kye tutategeera kati olwekyo nze nsaba obutalaga nti oba byalimu amawanga okudda nga bakomye nga 226 nze ndowoozaamu nti abeesimbyewo bandibadde n'ennimi ze bakozesa ezitegeerekeka abantu abalala ze basobola okutegereka naye gwe bw'oyogera ekigambo twebereremu oba olina akantu k'okuŋŋaanyiza akayina okwebereramu then ekyo ekigambo bandikikyusiza mu Luzungu ne bakikyusa mu Lukyoli ne bakikyusa mu Lusoga ne bakikyusa mu Lunya eyo bwe ndowooza then n'abakulembeze abamu katugambe ab'eddiini katugambe Mengo yange eyo yedda
nayo okuvaayo neeraga ng'eri mu kintu kino abantu abamu sijja gamba Mengo yonna naye abantu abamu ng'abantu okuvaayo ne balaga nti balina omuntu gwe bawagira. Nze ndowooza nti kino President Museveni kyali agamba nti bannaddiini bandivudde mu byobufuzi oba ab'obwakabaka katugambe obwakabaka bwonna anti buno obulala nze kinnema simanyi bwe babuyita nze bonna mbayita bakabaka w'ebusoga simanyi owe bunyolo waki bandivudde mu bintu bino naye buli lwe muvaayo ne mulaga sayidi abantu abalala baba batya baga nti kino ekintu tekibanga kijja kukola bwe kiti. Nze ndowoozamu ekyo kyaleeta obuzibu naye n'obulimba obulimba bw'ekintu abantu okulowooza nti ogundi bw'anaayingirawo nti bagenda kufuna ebintu by'obwereere ekyo nakyo kyali kibi nnyo. Era nze ndowoozamu nti ekintu kino kyandivudde mu bantu bonna abesimbye kubanga abantu bakitegeere nti twalonda mu January ne balayira mu Woko. Ekyateesaawo ekyo abantu bakakkane bagwemu ebbugumu. Walabye okulayira abantu baba bagwamu ddadde ebbugumu nga babiva nako neyali alowooza okubba ekintu ky'omuntu kubanga amagye weegali poliisi weeri eno ebaddeko kyekyateesaawo ekyo. Kati bannanga abantu abalina endowooza y'okuluutinga mbadde mbasabe baveemu gavumenti eno ngisaba bino byeyogedde mu kisanja kino byegenda okukolera abantu ebikole wabeerewo ezo village policy model abantu kibalaba ekyokukola then ne bemupi abesimbyewo gwe mupi wesimbyewo naye nga tolina na lusuku tolina wootematooka abantu webalabira oli MP kizendoza bakolera abantu ebintu ebyo abantu baveemu omuze gw'okwagala lootingi abantu okubeerawo nga balinda lootingi bondi ne bazikuteekako abasirikale abazikuuma ne bateeka ku mapikipiki gye gali ne bateekako abasirikale. Nze ndowooza ekyo abantu bonna beesimbyewo bandikijje mu bantu baabwe okubagamba nti bano ababadde mu gavumenti eno baginyaze bino ebizimbe mulina okubitwala kubanga ebizimbe ebimu babitutuuma si byaffe. Kati abaana bajja kubyokera bwerere bwokya ekizimbe ky'omuntu ate ennaku zino okimanyi abantu azimba ekizimbe olw'okuba nga tayagala state council bagiyita KCCA kumukwata nagali kya General Royce n'azimba mpaka waggulu nakimala. Kati abantu ne babeerawo kizimbe obuli ebizimbe bingi ekyo kya General Muwoozi ekyo kya Natasha kyabiki abantu babizimba omuntu avuga n'emmotoka n'alimba nti ya General Royce. Kati mwoche abantu baveemu ekirowoozo kya looting bojja okulembera abantu babuulire nti nzijja mu bukulembeze buno naye mulina okukola ate teri muntu. Nze njagala kubategeeza bannange teri gavumenti ejja nejja n'ebintu bino ebintu byesanzeewo byebyo tebaayo bijja ate teriyo gavumenti ejja negamba nti egenda kuwa nti kubanga kati katugambe numpa bagiwagira bangi Bobi Wine tasobola bamatiza ng'agaba tekisoboka. Ojja kusanga NRM bantu ba President Museveni tasobola bamatiza ng'abagabira bugabizi bantu balina kukola. Lieutenant General mukanyiza okuza statement ya President yakola Buganda okubeera nga eyinza okuba yeyolesa okusosoza in quotes lwaki regions endala zo tezoogerwako ezimulonda zo lwaki tezoolesa busosoze lwaki tula kazo yonna eyo. Naye kakati President Museveni yesimbawo mu Uganda mapu ogimanyi bulungi. Kakati oyinza otya okugamba obusosoze nga bamulonda okuva mu Eastern okutuuka mu Western. Iyo natagamba nti yo teri busosoze. Teri busosoze. Uganda era kati olaba bwe nali nkyogerako abantu banvuma banviirayo Buganda yekutula ku Uganda. President Museveni bwe yesimbawo yandibadde tasobola kuwangula senga Western yokka yamuwa akalulu teyali tasobola. Era kyenavudde nkugamba nti si kirungi kutuula ku mmeeza kozesa kibalo kugamba mbu Buganda erina abalonzi 8,000,000 gwe n'ogamba mbu kati awo ojja kuba owangudde n'otuula ku katebe n'ogamba nti nze ababaka nsimbye mu Buganda kubanga bwe nfuna 8,000,000 zonna tezikuwa kubanga ne mu Buganda
President Museveni yafunamu obululu kakadde akakadde n'omusobo oba kakadde kamu miliyoni 10,000 oba mu mekasi naye yafunamu obululu. Kati nze ndowoozaamu nti President Museveni bw'ogamba nti kazo yamuwa simanya ni yamuwa nti nabo obusosoze. President Museveni yalondebwa Uganda naye Buganda netemuwa kalulu ne pati ya Busoga. Kyekyo kye tugamba. Kati era kyenavudde nkugamba nti omuntu bw'aba yeesimbyewo nga weesimbyewo ng'ogenda kubeera president wa Uganda olina okuba nga Uganda yonna ekuwa akalulu. Gwe tokolera ku kibalo nti kati bwe ngatta Busoga ne ngatta ne Buganda awo nja kuba mpiseewo. Oyinza otya okweteeka ku pozisoni y'ogutundutundu ogwo gwonna nti gwe oyitiddewo okuba n'abantu. Nga tuva ku nsonga y'obusosoze Tenant General, kiyinza okuba tekikyali mu ŋŋambo ogize naawe okiraba ate era kirungi oludde nnyo mu byokwerinda. Binnyo bizze byogerwa nga kigambibwa nti ne mu byokwerinda eno engeri abantu gye basengekebwamu okuweeba ranks otuuka mu offices zaawamu nga abamu ne balikontoki nti nza okuba neeno mu byokwerinda maama gy'oli nayo nga kakati munange mu byokwerinda ndi Lieutenant General Naloiso Roscovia neddira Lugave ne Protestant lwakuba nasooka kuba musiraamu nenvaayo ng'oluwalabu lunemye okwogera nenyingira obuprotestant. Ntuula wano ndi Senior President's Advisor ku security ne defense. Ndi Muganda bwe batyo baŋŋamba banzaala nti Baganda ndowooza nange ndi Muganda kati wano wokyadde kati ekigambo abantu kye boogera kiyinza okuba nga kituufu bo nga bwe bakiraba naye tenjagala okutegeeza nti njagala okwebaza amawanga amalala agatali abanyankole naye amawanga amalala okuba nti twakakingapo kubanga ffe boolaba twali balimi nze naye bannange bangi nnyo nga mbaze Baganda nga twali eyo nga tulima olutalo gye lwatusanga naye bannaffe ne bajja nga bamu officers bajeno Sale bajeno Tumwine azo zonna group bajje Muwezi bajja officer kubanga abo bali bakikosi simanyi Foronasa bagende Tanzania ne batraininga kadeti mwaka gumu kitundu ne bavaayo nga second lieutenant olutalo ne lutandika nga officer kati ne bajja kututuukamu nga ffe tuli balimi ne batutendeka amagye batuyamba batutendeka amagye ne batuteeka mu siyaasa kyali kirungi nnyo kubanga senga baali balowoleza mbumbo bandi badde tebatutendeka naye kakati wenjogerera abatutendeka batuuka ku siiringi nange gye naatera okutuukako kakati ffe tuliwo ffe tukola ki ffe tuliwo kakati abantu batuufu nnyo okwogera ekintu ekyo kubanga tebakimanyi. Then ekirala okusoma kwaffe abamu sivumye bannange bwera bwe maama vumye banansonyiwa be tuli nabo okusoma kwaffe nga tekukwatagana n'okusoma kw'abalala ate nga tekinologi nabagambye tekinologi engaze then n'okugenda kukoseza ez'ebweru ne tufunayo ekizibu ekirala ne tufunayo akantu akatuyingiramu nga batuwaana abanunuzi ne tugenda tuyingiramu akawuka nga waliyo ensi nga tosobola genda kukola koosi akawuka ako mwekali then abalala bo ne beekuuma abaali baluwoleza mu maaso ne beekuuma abamu ne batakafuna kakati abamu ne bagenda ku training ez'ebweru okuyiga ebintu bya kompyuta omuzingo ogukuba nnaku zino tebakyasuula mu kikompola banyiga bunyizibu paka ne guyingira ku dereta ne gutonya bwettu oba ne gugenda mu sefulya y'enva ya mukiibi tu okiwulidde kati kyekyo ekizibu naye kati tetwagala kulaga nti tugyeyo lisiti tugirambike wano ate tetwagala kulaga
tibannaffe betwogerako tebakyalina buyinza. Nze kankubulire nakulira amagye g'abakyala okuva mu 83 okutuuka 21 nga nze nkomandinga abakazi bonna mu NRS ku UPDF. Naye nkubulire kasitova mu komandi nodda wano we banteeka n'ogenda okukololo ne bwejja ku radio data n'ogamba mpita abakazi teriyo n'omu asobola kujja. Kati mbadde nkubulira kiri nti kati command structure erimu bantu balala nnyo, abantu bakyalowoleza mu eno list simanyi no tumwine simanyi general ki bw'ova bwoti mu magye UPDF n'oweta n'odda wano ebbali amagye gamanyi ono CDF aliwo Commander Land Forces kirungi ky'amagye. Ffe tetusigala mwaka abaana abawala ne bagamba nti ffe nalweyisa atuyise kololo akuyise ngaani kubanga wano wooli oyina komanda wo, oyina section commander, oyina platoon commander, oyina battalion commander, oyina brigade commander, oyina division commander. Yayina okuyita si nalweyisa wakivaamu dda. Era kyova olaba nti abamu bavaayo ne beekandagane ne balimba n'abantu. Waliwo yavaayo n'agamba alina 9 alina 9 simanyi. Waliwo eyesimbawo n'agamba mu magye alinamu 90%. Amagye gabeera 10 ku 10 ku commander in chief, tegabeera 10 ku 10 ku muntu yenna. Ne bw'oba mulungi otya amagye gabeera 10 ku 10 ku division commander waago, amagye gabeera 10 ku 10 ku brigade commander, gabeera ku 10 ku battalion commander. Sinze nalweyise yavaayo mu kakati ebyo by'abantu bye boogera ffe tubivaako n'otunuulira bitunuulira. Bamu munnange ogenda ne mu kyaki nze lumu ninawe nali ku mukolo ne bishop agamba kozi yagamba kozi ono bamuyitaani meja simanyi mejani nenga nali meja jeno meja bw'ova ku bwa captain n'ogenda ku bwa meja nenga eyo nayitayo dda. Kati bomba abakulembeze kati eyo ojja kusanga omukulembeze okuveera ngo amanyi abaana beewaabwe abali mu magye, omukulembeze okuva naye wano mu Buganda batuvuma bakuwadde amagye oliridawo ndi kana Kanyarwanda kyokka omuntu gwe boogerako gwe bayita Kanyarwanda mukalamoja naye mbulwokubanga nedda si kubafaanana mulwokuba oyambadde ebitibwa by'amagye biki abyambala alina kubanga aveeyo. Ffe twabivaako tutunula butunuzi naye ekirungi ti bannayuganda tubamanyi bannayuganda. Ffe bannayuganda bwe tuba tubatunuulira tetubatunuulira mu miziro gyabwe, tetubatunuulira mu tribes zaabwe, tubatunuulira mu bwe tuba tutudde ku bagiyita promotion board basoma RO kati nze ndi RO 0217 tebasoma nalweiso Proscovia yeddira olugave. Ffe mu magye tumanyi namba z'amagye n'emiziro tetugimanyi n'eddiini tetuzimanyi. Ate kati olaba ffe bwe tuba tugenda okuziika lutegeera nti ono abadde mu katoliki oba abadde mu protestant. Tumaliriza Lieutenant General omukulembeze eyalayiziddwa Yoweri Kaguta Museveni n'amagye yaganyuka yategeezezza yavuddeyo si gwe gusoose okulumba amawanga g'abazungu bano engeri gye geeyisaamu okulingiriza mu by'obukulembeze byaffe. Yabadde mutuufu okugakaayuukira nga nze yali agenzeeko n'entambulako n'omukulembeze mu mawanga ago. Olunaku lumu waliwo okwekalakaasa wano ndoza oba kwali ku byattaka oba kwali ku sikyajjukira naye twali Washington America ng'eriyo abaganda nga bategese okwekalakaasa. Tukwaniriza kuweesiba ebbiri